era nga bwe yakyogedde yayogera n'abantu abalala neffe tetulina kye twogera naye kuba aliwo mu bumenyi bw'amateeka. Ekyokubiri, tetwetaaga kwogera naye kuba obuyinza si bubwe, obuyinza bwa bannayuganda. So tetwetaaga kwogera na Mwai Museveni. Ye okwogera n'abantu tayogera ku ngeri ggwanga gye likyuka, naye abeera ayagala kwogera naawe kubuuza oyagala ssente meka. Ffe tetugulirira. Eno ye ssaawa ya class anti nannyini bwino kawandula bigambo the teacher ayingirawo katikati weetegese loadinga data gwe totemya wuliriza era gwe omusomi anaasoma tegeka ebitabo byonna ekkalaamu kati kubanga Chemical Ali the teacher ayingiddewo wano Keke TV Uganda era bw'owulira akalango kano nga essaawa zinatera okuwera 2 ez'ekiro akadde kabeera kamusomesa yekka Freddy Kajubirumbuye. Mo eta kaswenti buli bulungi ngabe nabasuubiza nti saazi jja kubabbiriza ennyonyi ez'akawungeezi nja kuba ntumbudde era nze nzuuyo yonna eyakatuuka nkusaba osambyesambyeko ate tuyite mu bwangu tusobole okweyuna akatambi ka leero mu bwangu obw'ekitalo nga bulijjo nsooka babuzaako mwena gye muwangali okwetola ensi yonna nti mbalamusizzaako mwena gye mwagenda okunoonya ensimbi ezibeezaawo famire zammwe nga bwe mukimanyi nti ensi kola si kuleekaana kale mwenna yakatuuka nawe nkulamusizzaako comrade Kaswenti oli bulungi yonna gy'osinzidde okola akatambi kano okusookera ddala njera kusooka kubuuza ku bannayuganda mwenna bwawangala mu nsi ez'aba magulu meeru abagenda okunoonya ensimbi abali mu ggwanga lya Amerika mbalamusizzaako buli kibuga n'essaza abali mu ggwanga lya Canada mbalamusizzaako buli kibuga n'essaza abali mu ggwanga lya Bungereza mbalamusizzaako buli kibuga n'essaza abali ku Ssemazinga mbalamusizzaako buli nsi n'ekibuga mwoli Kaswenti oli bulungi wonna wooli mwebale kukola mwebale kubeera mwebale kwagala nsi yammwe bwenva ku Ssemazinga bula mbanjulekere Ssemazinga Asia mbalamusizzaako mwena ba comrade ne bajja wano basse mwenna nga bagenda okunoonya ensimbi ng'owangalyamu Asia Kaswenti muli bulungi mwebale kukola Kaswenti muli bulungi nange ndi bulungi bwenva mu Asia mbanjulekedde Middle East mu nsi z'Abawarabu mbalamusizzaako banyabale basse mwenna abali mu nsi z'Abawarabu Kaswenti muli bulungi mbaagala nnyo mwebale kukola manya muli mwannyuse dda abamu muli ku mirimu abalala mugenda bugenzi abalala muwumuddemu muli ku ssimu zammwe naye nga mbaagala nnyo gwe wenagezaako okuhakinga page eno akawunti eno ngiraba ogigezaako gikwata mu nkulaba naye ojja kuba bulungi gezaako buli kyosobola waliwo agezaako okuhakinga mu akawunti eno oba ku page eno mulaba naye buli kimu kyokola mba nkulaba naye omala biseera jjajja tujja kutambulirawo mbadde nkyabuza kuba Middle East mbulamusizzaako mwena bali Middle East mbaagala nnyo mba ngenda mu Africa mbulamusizzaako bakomredi mwena bannayuganda bali mu Ssemazinga Africa Kaswenti muli bulungi mwebale kukola mwebale kwagala nsi yammwe yonna gye muwangala ku lukalu lwa Africa mwebale kukola bwenva ku lukalu Africa mbanjulekedde Uganda mbulamusizzaako banyana bassewo mwena bannayuganda buli mujja osinzira okukola akatambi kano ku lukalu lwa Africa gye wagenda okunoonyeza ensimbi nange ndi bulungi mwebale kukola mwebale lege mba nsinzira ndolondwa atuuse mu Uganda mbulamusizzaako bannayuganda mwena abalangira abambejja basaabale bannaava abaabuli bwakabaka obusanga mu Uganda mu Maserengeta mu bukiikaddyo mu bukiikakkono ne mu Buganda Kaswenti muli bulungi mwebale kukola mwebale kwagala nsi yammwe mbaagala nnyo fundikira ndi mu Kampala Mukono Wakiso Entebbe oli mu makaago oli ku mulimu oli mu arcade oli mu katale oli mu baraksi oli ku boda oli mu taxi odda waka namwe abali mu makaaga mu ku TV gaggadde mbalamusiza Kaswenti muli bulungi mwebale kukola nange mbaagala nnyo Kaswenti buli kimu kitambula bulungi tujja tambulira wa waliwo agezaako okuhakinga akawunti eno n'okukwata mu ppemu akawunti eno mulaba wano ayinenge ejyagala ogisikamu naye that is time wasting kuba buli kimu tujja kyogera bwe mmala babuuzaako ngenda basasanya akatambi kano share is caring sharing akatambi kano right program buli mulange Mengo Kaswenti mwenna ene basanga buli bulungi ngenda kusaba sharing akatambi kano ona option abantu 10 sharing ira ko mwenda akama kasigalo kate ku account yo oba page yo ataina mugukire wa access ku account yo ku page yo asobola okulabira ku yiyo oba page yo bwetyo betamuza information bwe maro kusaba omutambuliza akatambi kano ngenda kusaba ompita abantu bano wamanga nsaba okuluma kutukasaba sajja kabaka n'omuntu yenna amuliranya amuli okumpi amugambe nti muzukulu wa Buganda Lumbuye Fred atumbudde nsaba omuntu yenna amuli okumpi amungambire nti omukulu atumbudde nsaba mumpitire wano Sano Gamulengeja wasanya kauli Charles Peter Mayiga naye video bagikwata mu njiraba 1 minute video bagikwata mu njiraba kamaro gyetegereza wano njiraba gisika
bagisikangiraba naye tewali kyakkola. 1 minute malo okulaba nakyendaba wano. Ndaba gisika tewali kyakkola tujja tambulirawo. No problem. Alright. Nkusaba ompitire wasanya kawo Charles Peter Mayiga njira mumpitire wano Nobert Mao mumpitire njira mumpitire Yoseriti Bahabulwa mutabani wo Muhoozi Kanyarugaba njira mumpitire omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Center mumpitire ba RDC ne ba RCC mumpitire abalangira babije basava ne banava saako abataka ba Buganda bonna mumpitire n'omulangira gwa Ita Joseph Ndawula ne yabere ku video eno kambadde mumpitire omulangira Joseph Ndawula abalangira bambejja abataka ba Buganda ba RCC ba RDC omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Center Sanoga Mulengeja Didigi Museveni Mau ne Mpuuga babere kuno bonna ku video eno dentu leka tugitandike. Tetulina mulango leero Rensonga tugende tugenda kubera butono naye njagadde emisana ze kipayo payo okuyisa security alert ranjala zidda mwono kipayo payo dina badabate bazirabye nzitadde ku Facebook kweziri ku account za ine page nzitadde ku TikTok kweri anjitadde ne ku YouTube channel yankweri njikozesa zibaddawo mona musanvu n'ekitundu security alert eri full njitadde ku mitimbagano ku YouTube kweri mbadde mu jampa yange ya cream njitadde ku Facebook ne ku YouTube kweri njitadde ne ku TikTok kweri ojja gwero fresh security alert mu full details ngabe badde. Alright, kati njana soka kuyita mu security alert zino mangu then tugende maaso ne video ya leero. Mwenna bana Uganda nadala abagali nkyuka muno bakanjala bugende eri ba foot soldiers mwenna abakulembeze ba National Platform n'omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Center nakoze demisana video ne bakomri bakoze da video ya security alert twategeddeko nti abasajja bano pressure ebali bubi bagala kutandika kukola bukodyo obukadde obwekiyekera bwe butya bajja ne bazze misango ali ne bajja ne bagisiba ku bantu abalala bo ne babuukawo n'ekikolobere kye bakoze mu nkola yemu jevudde katono bajja ne babba edduuka lyaffe ne balumba ekitiba ntwale engoye zaffe muli overall t-shirt mu kofiira ate nabo bagendeyo ne beeyizaayo ne beetungira ezabo ne bazambala kati essaawa zino olw'okuba nti babuliddwa kenje bayinza okuwabira abaana bene misango basazo bakole ekintu kino wammanga 1 ekitongole kya Chieftains of Military Intelligence ne CMI ISO ne SFC saako ba RDCs ne ba RCC okwetola eggwanga lyonna naye nga main batagetenga Buganda ne Busoga. Museveni yabawadde ebiragiro ne mutabani wa Muhoozi batandike okufuna group z'abavubuka bakawula babambaze engoye za National Platform batandike oba distributing oba kuba dispatching ogenda mu bitundu byonna ebya Buganda ne bya Busoga nga kino bagenda kikola abantu bana bavubuke bagenda okuteeka baba NRA baba state batandike okumenya ekiro enzigi z'abantu nga babba abantu bakuba bakyankalanye ng'emikolo bakole buli fujje lya buli kika kino kirabise ekiba kino